I thought you're proud of it. That's why I talk. Why go government go proud of it. Oshitegera ensi yonna ekimanyi nti oli proud of it. Nange okwogerako nabadde manyi nti oli proud of it. Okitegeera. Wampeereza message mbu nnyabo. Mind your business, get peace. It's advice from me, and a genuine advice. Wanga, you don't think there is any day you're posting and giving up. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud up ya feje ngama jiteke kusimu obengo so wafuna updates ezenjawulo. Esawe eno tulina olutalo lwa Alisha the boss chick. Alisha the boss chick ne Bad Black. Intabwe yavudde ku interview mu boss chick yabadde akola ku TV mu Ndoze NBS. Nga bamubuuza kyekigenda maaso nga ebintu byokweyerusa bino kiki disciplinary committee biki koya nze siri malaya Bad Black ay malaya nayenzi ndi kirala Alisa kasoka tubulire tulabe abantu bamalaya mubamanyi kati nga Bad Black mubamanyi ebintu byayogera on social media yakyogera na straight nze ndi malaya which is okay kubanga kyayagadde. I'm not one of them. Muwulidde ebigambo bya Alisha kati no de Bad Black Bad Black si mwangu naye alina akakeka atadde agamba nze nalwana dentalo zange tojja kunsobola. Bad Black nawe tubulire. Mind your business, get peace. It's advice from me, and a genuine advice. Wanga, you don't think there is any day you're posting and giving up. Bad Black ono gwe mulaba abadde yakamaliriza litakagwa olutalo olwo lwali lw'amaanyi nnyo. Bad Black anakolako ne training ndoza mwagira banagibawa naye nga gwe mulundi ogwasooka okubeera nga litakagwa alabika lyanyigidde mu kisenge bw'ati nga bamufunzizza. Bad Black n'atuuka ne ku level ekola ka video nga alaga ebyobuseegu ng'agamba bino bye bikuluma litakagwa bino bye bikuluma. Bwe yamaze olwo olutalo emundu teyagiziza kugombolola yagisitudde busituzi n'agyolekeza ewa Alisha the boss chick. Lutalo lwakatandika lukyali fresh naye nga bano bajja kwatika. Hey, my goodness. Bad Black, I did this interview ngampa example kubanga gwe weyita ugamba nti oli malaya kati natunuddemu ng'omuntu gwe nnina okuweerako example of course you kubanga ojja ne ku TV n'okyogera kati wowe nalimbi kubanga ono boss chick gendako ku Facebook ye ayina ne YouTube ye. Boss chick naye si mwangu ate kyasingako nti boss chick muto n'ebintu ku ebiri bya ddala si bye bino ebiyirize. Boss chick simanyi naye nga omwana ayitawo fewe tuli kuba amawulire gonna nga eganaabaawo. Boss chick naye ensonga zazitadde mu lujjudde naye boss chick ono naye apuka mingi alabika yagambye sitali omu ku bana abatunda naye boss chick ebintu byonna byakola bikulaga nti just upcoming. Boss chick yavuddeyo n'akola obufaananyi omanyi kati waliwo hashtag ya Nansana n'alaga nti Bad Black we Nansana n'alaga ne figa y'omufaliso eya munnaffe kwegamba boss chick olutalo alutereddemu ddala amaanyi gonna n'ag'omu buteera nga ekiri kyana kito yataddemu ddala kati simanyi gw'olaba luno olutalo lunaggwerawa kuba olutalo lwo waliwo okuyiwawo omubiri wano waliwo okuyiwawo omubiri luno olutalo oba disciplinary committee akakiiko k'ebyempisa mu bwamalaaya alabika nga olutalo luno olwo bambi alina okulwanyisa n'ag'omu buto wadde mukyala twakuzeekuzeemu naye alina okulwanyisa n'ag'omu buto gonna agagyeyo kuba boss chick kyakola Bad Black ku online kirabika nga tekijja kuba kyangu naye Bad Black ye mukyala agamba never give up, never say die. Kati katulabe naye kyanazza ekyenjawulo. But it is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course Afcloud up your fair gem gamba nti jiteeke ku simu obenga ofuna updates ezenjawulo. We out.